Kale abatula abalungi amaya ne dobozi nze Jonas Saint ate nate ku mukutu gwa feguno mugazo gwa Tindi Files go wene yakatwengako agende yaddala maaso n'okubanga ate onyiga kagambako ka subscribe ate oyolekere ekiba kikulese n'ebyo ebyenjawulo bituba tukuleetedde weewaawo olunaku olwaleero negatiddwako mwana mulenzi audio vibes abantu abasinga ndowooza mumulabyeko era muyimbi olunaku olwaleero ayina emboozi jazze nayo ekwata ku muyimbi omu omukyala Grace Can wenjogerera essaawa zino abadde yakava mu kkomera bamusibisizza so agenda kuba ate atunnyonnyolamuko ku nsonga ezo biki byonna ebyabaddewo ate ne bwe buyimiridde akaseera kano naye nga tetunagenda ddala mu maaso kansaba ababuuzeeko ate twolekere ekituleese audio vibes andi fine muganda wange kyekiro oza kubatula abatulaba bane tubalamusizaako nnyo era tubaagala nnyo mwebale kubeerayo mwebale kutuwagira amanya audio vibes kanjira mpakasa bwe ndiba nzize waka laavu ndikuddira bino nga biruma laavu n'omulimu byali nsula eddalu yaman olina talenti mpola mpola mune tugezaako era nga obimanyi okay nategeddeko emabegaawo babadde bakusibye Grace Can yakusibidde ki embeera yabaddewo naye nga bibadde biwanvuwanvu nti ye munaye naffe waliwo ebintu emu omuntu byakola naawe n'obyewuunyira nga nawe wonabeera ne munno nga mukwano gwo naakula ekintu nokyewuunya nogaa naye akikoze kuba buli omu newankubadde wabaawo embeera gwe gyoba olabyewo naye ate waliwo okusukka like omuntu akwagaliza ekkomera ebiseera ebisinga ogamba oba kati okyegera kuba kiba kinene omuntu kyabakoze kimutwaza mu kkomera naye nga twabadde tuli awo munaye ng'alese poliisi nga batukwata nga batutwala ku poliisi muno ng'olwakulanga musango ye agamba mbu twamukuba okitegeera yagamba namukuba ate mbu kwegamba ndowooza era kyagamba twamukuba era nga twagala nakutta na mwana we twagala kumutta era wamu n'omwana we ye bw'agamba ng'olwemusangawo wano wenyini era wano wenyini ewaka wano wabadde abeera wano era wabadde abeera wano wenyini ewaffe wabadde abeera nga kwegamba yajja n'atandika okubeera wamu naffe tetwamubuuza oba mbeera ki naye jasi twasalawo tugamba mwana ngeri gyali kyali tumumanyi tetwebabuuza nnyo bingi era abadde abeera wamu naffe yajja atya okubanga ate abasaba okuba awamu nammwe yajja buzi gwekyomanya yajja buzi yajja nantwala ze kwegamba nasimba yajja buzi ate nga nawe womanyi nti omuntu oba omumanyi kiringa kati gwewonaba ne mukwano gwo najja ate kati ate olwensi kati bambi yengeri gyalinamu erinnya ate nga ffe nga wootulaba nti naffe tutandika butandisi tetwakibuuliriza nnyo ku ate buzibu ki yagamba nze jasi nkubeerawoko kati ngenda okitegeera naffe netugamba wa izero n'atandika okubeerawo mpola mpola omanyi ffe wano e Uganda omuntu okujja n'amala gabeera ewo oba olina osooka okumubuuza akannagi okitegeera mwe temwafaayo kubanga ate mumubuuza akawanvu n'akagga lwaki avuddeyo nagyava najja okubeerawo ekituufu kyo tetwamubuuza kubanga kuba yengeri gye tumumanyi nga newomanyi nti oba omuntu wakabi oba oli awo alinamu obuzibu okitegeera kwegamba wobuuliriza ennyo omuntu bambi olunsi omuntu gwo azze ate womubuuliriza ennyo kwegamba naye agamba oba oli awo namwe tebuba temwagala mbeere wano oba okitegeera so ffe tetwamubuuza nnyo bingi oba oli awo yalinamu obuzibu bwe nga ye ekikulu kya byonna nti ffe kyetuba twagala nti gwe tuli naye tukolagana kyensonga enkulu ndowooza kyekiba kisinga mu byonna kati ye gye yali abeera waali wamubeeredde akyo kyo simanyi oba ndowooza yafunamu buzibu oba balenti nga obimanyi nga omanyi embeera ndowooza yakyo kyo sitayinza kumanya kati ng'olwajja nga mutandika okubeera mu nembeera zaali ajja tutandika okubeerawo naye nga kyali waffe tukwasaganya embeera nga omanyi nti yakuba abeera n'ebyokunywa byolunsi n'abavuma n'abasensebula kituufu tetubaali tumuyisa bulungi ge mazima kubanga ndowooza mu buzibu obwo bwe yafuna ndowooza yafunamu obuzibu mwe yafuna ffe abaamubeererawo
kale ndowooza waliwo abamu abaso abaali bayinza omubeererawo naye ndowooza nga ndowooza alaba embeera zaabwe ndowooza toba tayinja kukwatagana oba nabo naye kale ndowooza n'abamu bamukola ki ndowooza bwe yakubiranga okujja nzijeeyo nga buli omu agamba sibaani ku abo b'osuubira byakubirako kye ŋŋamba kiri bwe kiti nti okutuuka okulonda ffe nti kaŋŋende ewa bano yali alemereddwa walala kitegeeza twe twali babi okyegera nga nawe wonaabeerawo n'ofunamu obuzibu n'olowoozamu nogaa neŋŋendewa kitegeeza nti yalaba ffe nga ffe abantu abakikubeera n'emikwano gye gyonna gye badde gimusanga wano era nga bajana era nga naye abagamba mwana abakyali tebalina ttabu mwana bambeedde era kuba tubaddewo mu mbeera yonna nga nawabeera n'abavuma ne mukera ku makya kuba ye abadde ajja n'abavuma ne mwena ne mwesibira mu kisimu bisenge ne mumuleka n'ogamba owaayi mumuleke alina ku byakozesezza kale obuzibu bw'alina anywa ebyaddala anywa omwenge ate ye bayira ye muntu ajja n'akusanga onatandika okuvuma from nowhere ate nekya taagala mugambako nti oba bino munaye kuba kati olaba ffe nga ffe bakyali tubali tumugambako bayiro nogaa ne mwana gwesi lekerawo okunywa kati ate wokimugambako oba tomwagaliza onywa nnyo kendezaako osegiira oba olugulidde mwete munjagaliza biki kwegambawo ebityo n'omuleka n'ogamba owaayi izero so abaddewo ng'embeera etambula yajja n'omukozi we ne batandika okubeera wano eno fena mu mbeera tubali tugumidde embeera yonna kuba ye Grace ye muntu nti abadde asanga omukozi nga abayoza bintu namugamba nido olina kwoza suwani zange zokka okisegeera saagala kwegamba ye nga kwegamba tewajja wano okukolera buli omu okisegeera naye nga ate mwena muli bawamu kwegamba ndowooza abadde nga ye oba nga wonagamba ye namaka oba kale ngendoza maka gaki nga ffe twakkiriza okubeera wansi okusegeera nga kyokyo twakikkiriza naye nga mulo kubanga omuntu oba muyambe naki nalo kuba bino mubadde era tewali amamu abiwulira kubeera ffe tubadde kuba bingi byetugumidde naye mbeera nyingi nnyo n'alwala naye ngaekimulwaza anywa n'atalya nga n'emmere ffe oluusi tugimukakana bukasi n'omugamba mwana ni mwana ali mmere okusegeera naye nga okusegeera ye waki gamba waika omwesonyiwe munaye nerwakuba munaye ye mwenyini yataddewo embeera ffe kyasinza okutunyiza mbi ate tunagenda ddala awo abadde amazeewo bbanga ki abadde amazeewo emyezi 2 ndowooza gibadde gena myezi 3 bbanga nga ttene nga tubeera naye mulesi si mufumbo ebyobufumbo naye ndowooza si mufumbo naye nga alina omwana bambi naye nga si mufumbo ndowooza ebyobufumbo ndowooza nga obimanyi ndowooza kuba si muntu osobola okubeera naye mwana mu mbeera boy si muntu mwangu mu mbeera ze okyolo olwabadde munaye ng'ajja ekiro etowooza oba koosajja ekiro ng'ajja n'omwana naye omukozi we yasooka okujja ne tumubuuza ate buzibu ki ngaomukozi alinganga natuga Grace batukwatidde ndowooza uba ndowooza teyagisasula kati ndowooza onadduka yapangisa ebbanga erina gyemuto ndowooza natagisasula kati ono n'amukwata kati omotoka n'akola ki n'amukwata kubanga kati oyamukwata Grace n'adduka kati n'asigaza ono omukozi kati omukozi neyeegayirira bambi n'akola ki omukozi ne bamuleeta ewaka omukozi ndowooza n'akomawo ewaka kati yakomawo ewaka n'atunyumizaako n'atuteerako story n'atugamba ne Grace oli wawuba biki abadde atubanja biki talina ssente biki kwegamba ndowooza yali nsasage y'amaanyi okisegeera kati netwali tuli awo nga naye azze ngazze n'omwana nga tumutuyaniriza omwana kuba omwana atumanyi kubeera wabadde amujjanga eri gy'abadde ng'abeera ng'era tubeerawo oluusi kuba tasobola abeera na mwana awo kyokyo ge mazima kuba olwedde abeera oluusi atamira nnyo kwegamba tasobola kulabirira mwana oluusi nga ffe tubeera naye ne tumukwasaganya omwana abadde asingana kumanya ndowooza ng'atumanyi nnyo okitegeera olw'omukwano gwe twali tumulaga kwegamba Grace tubadde tumwagala ebyaddala ebirisira kuba era naye akimanyi era naye muli akiwula era n'emikwano gye kuba naye twabadde ku poliisi era n'emikwano gye gyennyini yaze ne kigaa naye Grace ekikutuusiza wano okusibisa bano abaana kiki naye nga ye alayira baba tutte bameka ku poliisi twabadde 2 ne manager Sema ne batusa kwegamba ne tulyoka tugendayo alumiriza ki ye nga mbadde nkyakunyumiza ekyomwana nti we bajja ne tumugamba Grace ate buzibu ki kwegamba mbwajjeyo omwana biki nalokagamba omukozi ebintu byange biriwa nga mukambwe ennyo nnyo obbi ebintu byange ngagamba omukozi namugamba naye ebintu uba yabikoze eki
yabisigazza nayagala okulwana kati olw'omukozi ndooza embeera yali agikooye n'akwata essimu n'asaba yatusaba okasimu nga kuliko nange yange airtime ndoza kubira abeewaabwe abagange banze nzije nkooyeye n'embeera kati Grace n'amusanga n'essimu kwe kuzikwata n'azikanyuge akitegeera bw'azikanyuga ninja ne mugamba kwaliko akange ne mugamba Grace kati ati okanyuga essimu kuliko ne yange nangamba gwe tolina kyongamba olinga amaki genda sawa akwatula ne mugamba nawe olinga amaki nangamba kiddemu gumu ne mugamba okyogamba kye kuba lwedde kuba nze yanvuma kuba nze ondaba nze tubadde wanino naye nze yanvumako kwegamba tewali wano gwatafugirangako ku malusu akuvuma n'akufugira n'amalusu kati ate Grace mutaso okuvuma n'ondooza n'okweyambulira n'akweyambulira okulwana ko talwana teri kyatasobola ky'oba omanya okyegera kuba kati ffe olaba ffe tubadde naye naye ng'ebyo byonna tubimanyi ninga tubeera naye tetufuddeeyo nga tugamba owaayi yamaanyi mune wali bazeemu ak'obuntu kuba ate waliwo n'omuntu gw'oyamba naye ng'olaba bambi abalala bonna bakola ki naye n'ogamba waayi katubeere naye kuba abalala tewali mulala agenda kukola ki kubeerawo okitegeera ffe katubeerewo tugire kuba tubali tumutetenkanya tonywa tokola bwoti okitegeera so nga nvuma leero atuvuma n'afugira amalusu n'akola biri kimu ne mwesibira mu bisenge n'abavuma kati koolo munnaaye agamba omwana nange nga mugamba naawe olinga amaki nga tankwata ttaayi tatanise kungo awo wenyini mulumbu takyankalanyiza embeera kati bano kwe kujja manager Semako kujja n'amugamba manyi Grace kwata ekubo kola ki tambula naye nga lutalo okumufulumya geeti eyo muganda ngo okutuuka wabweru nga nno bwakuba enduulu abaye awombete mu babano bagala kunzita wamu n'omwana wange abantu ne bakuŋŋaana wano naye nga butemuki ebbanga lyabaliddewo wano maama tetumutemulanga ne baneiba bamulaba ayingira bwafulumya ne baneiba kugamba nange si byangu naye nakuba enduula amatono bajja mbu abatemu bano bagala kunzita batemu kugamba mu butuufu ekintu ekyo kyogera mu baneiba nti bano batemu ne baneiba bemubeera nabo bagamba niwe kigeza no bulijjo batemu okitegeera so ffe twasibawo busibi nitugamba owaayi kabyogere n'adda mu baneiba n'atwogerera ebigambo awo ekiro ffe ne tudda eri ne tugamba owaayi kakola ekyabo batemu babi nnyo n'awoganira naawe wabweru nasigala nga abinyumiza baneiba ndowooza tusirika twali tuli awo ate enkeera munnaye tetulaba poliisi yagirako omunene naawe obadde ki munene kuba munnaye yakirimu akulembedde nga batwala era ng'atuuka eri yagamba omusango gwennyini babadde bagala kunzita wamu n'omwana wange batemu ogwo nno gwa madda ndowooza oba otegeera embeera eyo so ne tubeera awo bano abalala bamikwano gye ne bajja naye nabo nga bagamba kimu poliisi nga buli ajja agamba ne Grace bano abana abadde bakubeereddewo otusobola obatuusa otya ku kino okitegeera nga yalemeddeko kati ate obuzibu ekyamukuba ate oyagala okusibisa bano ate oyagala ssente bampe milioni 3 bampe okitegeera ndowooza abasirikale nabo ndowooza batuukawo ne balaba embeera naye ne bamutunuulira ne bagamba naye mu butuufu nga tebikwatagana mu butuufu kuba ffe twasirika yamune akole ki ayogera ate ekirungi nti buli yajja mu butuufu mu bujulizi ng'agala naye mu butuufu Grace nawereka afande nedda taata bana tebalina buki oba Grace onyiigira ku luno kola ki bani kwabo abavuddeyo kubanga ate babajulira mu mbeera sijja kwasanguza abantu abo kuba mwana jasi kati kubaira gye bali yanenga gye bali bambi bajja ku poliisi abamu abayimbi okitegeera yine waganira Grace bana balabe bakufaako bakolera ku buchallenge bobeera nabo okitegeera just cool down biki nenga yalayira twabadde tuli awo Grace abadde nga abeerawa nendoza mu kusooka yalabeera eri ewa Makula nendoza embeera ndoza tegeza Susan Makula ndoza kuba be baali bamukwasaganya bambi nendoza embeera nabo ne bakola ki ndoza naye nalemera ndoza naye ndoza yalemerera embeera yayo ndoza ngalaba ina byagala okola bimu ngate bali bambi balina bibagala omuzimba ndoza okutereeza omuntu okitegeera yandoza nabo ne bamuleka kati ndoza kwe kujja eno okitegeera naye bali ne bagamba ndoza katusigaze omuki omwana omuto bani abasigaza omwana omuto Susan Makula bye basigaza omwana bamulabirire ya nendoza nabo jabadde nga amujja nga bami nga bamumuwaamu okitegeera najja nabeerako oko naye
then ne bakola ki n'amala n'amuzaayo. Okay, nalaba omukyala Susan Makula ng'ayisiza ddala Grace ng'omwana teyafaayo kumanya wa Grace mu kaseera ku gye yali ate azze we yajjira wano eno. Ekituufu kyayinza okuba yina ye nga ye kubanga kyenyinza okulowoozaamu yamugamba apangisa ayina waakola ki waabeera nti ayina nti ye mwenyini apangisa okuba kati wano eno abadde agamba nti yakola ki wawe okisegeera era apangisa nendooza ebyo nga jasinga omanye evako okisegeera nga ng'erebe tetubifaako okisegeera ya kati ekyo yendooza wabadde ng'akola ki abadde amugamba kati ndooza kwe kujja wano eno n'atandika obeera naffe omwana ye n'asigalayo nga bali bakola ki bamulabira ndooza naye ne bali nabo babadde bamumanyi nendooza nga bagamba oye kasa tulina omuki omwana omwana kuba byonna byonna bisobola okubaawo naye ate omuto kuba buli omu aba alumirirwa muto nti gwe omukulu newankubadde gwe wefudde okitegeera toyagala kugambako toyagala kukola ki kuba Grace tayagala mugambako kuba Grace nawe aba atamidde najja n'amacupa g'omwenge n'omugamba munnaye tonywa mwenge nnyo bw'otyo goba mulabewe tayagala kikola ki kimugamba era akeera ku makya n'agenda mu bane n'agamba bwe tebanjagaliza naye olw'okuba omugambye ku kiki ku kituufu okitegeera so ndowooza ne bali ne basigaza omwana naye ndowooza nabo olw'akazito kabadde abateekako ndowooza kuba buli kaseera ate omwana wange okitegeera kati kwola oba kiki ekyamubagula n'agenda n'amugjayo omwana ne bali ne bagamba owaayi ate wantu oyagala mwana wo kuba tugezezzaako buli kimu omwana ali mu mirembe gye okitegeera kuba Grace taswabeera na mwana oyo ge mazima ekitegeeza nabo bamuviirako ddala ne bamuleka abeere ku era ndowooza we yagenda n'akima omwana ndowooza n'oli omukyala naye n'agamba owaayi ate munne naakola ki omwana nze namuzaala kamuwe maama we n'amumuwa kati ndowooza oba omwana nange omwana kati simanyi gyali kuba simulaba na Grace. Okay, Grace we yava nga wano eno tiwamulabangako ng'agenda ate ku kyaki ewa Bujingo? Awe ekyo kyaki kyo sinza kulimba samulabako ng'agenda ku kyaki ng'agamba mbu agendako ku kyaki. Asaba ekyokusaba yamanyi oba asabirawa naye nzija ekyo kyoti tetwakimulabamu nti noba agamba bangenzeeko ku kyaki kusabako ya noba oliawo alina gye oba oliawo kuba omuntu naye agenda ku kyaki asobola obutakugamba oba oliawo yagenda nga n'asaba ya otyo mwavudde mutya ku poliisi? Twavuddeyo ku poliisi batuwadde police bond ne bagamba kugamba ndowooza ne bali abasirikale batunuulidde ensonga ate na buli muntu ajja agamba ne Grace kino okola kyaki abaana bakubiiriddewo okitegeera ndowooza ye ne kale kyenyinza okugamba bayitawe kino kankyogere abantu mwenna abali eyo naddala katugambe nti abayimbi federation biki Grace omulaba oyo yeetaaga buyambi kuba Grace agenda kugamba simanyi oba alina buzibu akisitategeera bulungi kuba naffe mu kututwaza kukomera tetwabitegedde nitugamba twamukoze eki kuba buli muntu abamu n'okobuntu n'olowooza muno ogamba ne gye nvudde ne bakyali bange nebye bambeereddewo okutuuka okubatuuza kukomera okubasiba ate ng'olayira bagende bavundirayo kiki oba oliawo aliko ekiki okitegeera era nze nkowoola bonna abali abayimbi federation amazima Grace mumunoonyeeko kuba naffe yatukoze ekifi yatulemedde kuba kati ffe abatono kireka ffe n'owomugambako alabanga gwakola ki atamwagaliza okitegeera so bamunoonyeeko kubanga ayinza okuba oba oli awa n'obuki obuzibu kuba gye bali abamugezezzaako ndowooza ne balimu naye era tetukola ki tetuggwamu maanyi kuba ffe tetumwinaako mbeera munnaye wadde ffe akyaleeta poliisi kuba kati wano ffe tulinganga abali mu balakisi sawa yonna buli kaseera tototototo ate bane poliisi ate kibuzibu ki kwegamba eno weegaana ngaleeta egindi bwegaana ngaleeta egindi bwe kityo kitegeeza naye agirako bulungi nnyo era kuba nti kati naffe tumukwata kamera okitegeera kati kyatayagala era abasirikale bwe bazijidde wano ne bagamba ate twagala kamera biki ndogaa tulina obikwata abantu bakole ki kuba abamu balowooza sitanti okitegeera abamu balowooza mu bino tulimu sitanti bane eno si sitanti ebintu ebimu bibalabya ddala ate abantu baleme kulowooza nti buli kimu ekibeerawo eba sitanti okitegeera kuba kati Grace mba mwagalako sitanti ki kati temukyawuliziganya kangeze nga ku ssimu tetukyawuliziganya kubeera tasobola awuliziganya naffe kuba kati singa abadde ayagalawo obwenkanya ku kye yakola
yandibadde ajja n'agamba baganda bange oba nakuŋŋanya bakyali be n'abagamba boy naye kya osegeera kakyali mwana nakayisaamu obi naye katugendeyo mwana tukole kitwogereziganye bweyo bikole ki bikome okisegeera kuba omuntu olowoozaamu naye kyesitategeera talina mwaka ak'obuntu akasobola okulowoozaamu nti bakyali bambeereddewo sibakola bino kuba kati ate nekyatwewunyisiza kubanga poliisi nakatata ajja kyagireeta ate alayira tugenda mu kkooti kuki ebintu abitadde ku level atyo ndooza si wakuzikiza maabe banaabazi gwe kyomanya saawa yonna famazima kati kankubuleko kino fuba ntuli ku bunkenke saawa yonna aleeta abantu ono poliisi weeri weegaana ng'aleeta endala osegiire weegaana ng'aleeta endala naye naffe twagambire tulina buzibu ne famire ya Grace naye ffe tugimanyi tugimanyi goge mazima tetugimanyi kale yeye emboozi ya mwana mulenzi audio vibes ku nsonga nga bwe ziyimiridde n'olw'ensonga ngenda kuba tembasiibulira wano mbeere bulungi mweraba